Inside Story Uganda, real source of political updates. Tulioke tudene wapu. Honorable Joel Senyonyi. Yesebo. Sebo buuza ku bantu olwaleero olunaku lulwo. Batulaba ku BBS telefina eyaffe. Tubalamusaako mwasuze mutya. Tubebaza olw'okututega wano ku BBS telefina. Sebo Honorable Sozi Kaddu Mukasa. Sebo. Ndi musiimu. Ndoza guno gwe gusoose okukyazibwa ku programu eno. Kweno maiden visit yo tulabikanga ko. Era gwe gusookedde ddala. Nateranga okukyala ku ndala ngeya Mwami Stephen Dunstan Busulwa n'endala. Maaso ku ggwanga. Naye guno gwe gusoose okubeera kweno program vaawo mpitewo. Eno Zimba ensiyo. Kati eyo slogan ya kalulu kano vaawo mpitewo byabiri mukaaga. Badde ma actually mwachi okay. Kale weewaawo ati kati ekyo kisinze okuvaayo ennyo. Ya nene musanje n'ekiseera ky'ogiddemu ye slogan eriko vaawo mpitewo byabiri mukaaga. Yesebo. Weewaawo katusabe program etambule bulungi. Nabanzizo mubanjulira ebiti byalimu ebyenjawulo naye ng'ekinene ku byonna kyagiddemu kya leader of opposition y'ensonga lwaki ali yekka mu studio wano olwaleero. Mukulu Senyonyi, abantu bwe bawulira leader of opposition nja kusaba mu ddakiika emu oba obutawera obabuulire omulimu gwa leader of opposition mulimu ki? Ofiisi eno ebaddewo nno okumala ebbanga. Yes. Malira ddala akabanga basoma ebitabo kujja kugira abagibaddemu. Myaka ejayita ekitiibwa Dr. Paul Kahanga simwogerere. Kutugendera ddala ne mu ntandikwa Dr. Apollo Milton Obote. Gye yatandikiramu n'abalala bwe batyo. Mu ssemateeka yaffe eri mu kawaayiro ke tuyita 82A. Article 82A. Yetongozaawo ofiisi eno eya leader of the opposition. Of course ne mu Administration of Parliament Act. Nakyo mwekiri mu rules of procedures zaffe ntandikidde eri waggulu. Manyi mateeka constitution ye y'okuntikko kati nodda ku acts of parliament nodda ku kati nga rules of procedure regulations bwe bityo. Era nga obuvunaanyizibwa obwa ofiisi eno kulondoola mirimu gya gavumenti mu luzungu era ne muteeka ekiyitibwa keeping the government in check. Bitambula bitya ebyenjawulo by the way. Oba bya nsimbi bya ddembe ly'obuntu byonna emirimu gavumenti gyekola kinkakatako nze ne bannange ku ludda lw'enkulembera okugirondoola. Naye bwe natwala bwe nayingira ofiisi eno nagamba nange mu paalamenti yonna nti weewaawo buno obuvunaanyizibwa bwange mu mateeka naye ate ffenna ababaka ba paalamenti ne ngamba ne bannange abali ku sayidi ya NRM nimbaga nti buno obuvunaanyizibwa nammwe bwammwe kubanga mu ssemateeka yaffe obuvunaanyizibwa bw'omubaka bwa mirundi ena: representation, kukiikirira abantu, legislation, kuteesa mateeka, budgetary process, okuyisa mbalirira ya ggwanga ne oversight n'okulondoola emirimu gya gavumenti. Kati awo nabajjukiriza nti obuvunaanyizibwa obwo bwaffe ffenna. Era ne mbagamba nti buli mwenyimuka okulondoola emirimu gya gavumenti mulina kunneegattako nammwe aba NRM. Mufe kyogamba nti nedda ekyo kireke mulina kunneegattako oba ogwawa ffenna buvunaanyizibwa bwaffe. So yeyo ofiisi gye ndi musebo. Tuyanza sebo. Kati tujja kugenda mpola bingi ojja kuwuzikiriza nkutambuze wonna abantu mbagambye tozenga MP wa Nakawa West ozenga leader of opposition. Wonna ojja kugendayo. Briefly mu dakiika nga 2 akalulu katambula kati ya presidential ne parliamentary. Kana nikina aka presidential. Akalulu ka presidential tukatambuza. Katambula era presidential candidate wange wiki eno ali mu West Nile. Era tuzze tulabane wano ku BBS telefina nga mulaga jazza atambulira mu Arua. Abantu mu Arua bamulaze essanyu lingi nnyo. Olunaku olw'eggulo yabadde Yumbe ne Zombo bw'ati bwazatambula era nga ekyenjawulo ku kalulu kano nti kansabe ku mwana ono nsonyiwako Lawrence nfunira ku bifaananyi bya principal gy'abadde mu biseera bino gy'ayiseyise.
tugende maaso yeah nti omanya akaluke twalimu mu 2021 waliwo covid gavumenti eno yakozesa nnyo ekintu covid okutulemesa okutambula ate nga munna ekyewunyisa bo baali batambula nga bakuba enkuŋŋaana Dr. Jane Ruth Acheng minisita ow'ebyobulamu yagenda n'ateekawo ekiragiro teri kuba nkuŋŋaana terikola processions ne bwe yagenda nkati agenze kwesimbawo kuba yali minisita nga ali ex officio nga teesimbyewo naga naye kaŋŋende erira neesimbewo n'akuba procession namukubira akasimu ne mugamba honorable go wataddewo ebiragiro bino ate gw'osoose okubimenya so anyway covid bagikozesa nnyo okutulemesa okutuuka mu bantu ku luno covid teriiwo kyobudola tugezaako okutuuka ku buli wamu era buli gye tuzze tulaga abantu nga bavaayo mu Western Uganda mwami 7 gyava gye baali bagamba nti eno teri muntu yenna mulala alina kujjayo era ne bategeka n'agayaayi egakawuula agaali galina emiggo ne gakuba abantu baffe neera abantu ne bajja ekazo kiruhuura n'ebitundu ebirala so tutambula newankubadde yese batutawaanyiza nnyo kiri awo neera batutawaanya kati mu Arua bamulemesa okuba olukuŋŋaana bamulemesezza kuba olukuŋŋaana olwabadde lulina okubeera nga bakkaanyiza buli kimu naye ku lunaku lwennyini baga nti wali kumpi waliwo essomero tugamba kaakati mukijjukidde kaakano byonna twatula ne tubikkaanyaako ate ne bakandidate abalala venue yeyo yemu gye bakozesa ffe twewala nnyo okukozesa venue abalala ze batakozesa nga twagala okujjawo olwekwasa eyo era buli bwe batulemesa kati ngayiganga bagamba nti awantu mujja kubeerawo ne tugamba ba presidential candidate babiri wiiki ewedde babadde wano ffe tulina buzibu ki kati mukole schedule nga mugamba nti kati waliwo ebifo Kyagulanyi byakkirizibwa okugendamu ebirala byatakkirizibwa kugendamu naye nga ba presidential candidates abalala bakkirizibwa kati wali obuzibu so ne mu Arua ne batulemesa neera anyway n'atambula n'abantu so campaign zitambula baasibye abantu baffe bangi mwakiraba mulira waliwo obulumbagano nga tetunava ku nsonga eyo yennyini kiva ku kikino kubanga mwakkiriziganya naliko wano n'omupoliisi n'owa Human Rights Commission Simewo Nsubuga n'Anatoli Muleterwa baga nti mwatuula ne mukkiriziganya kuwa buli candidate gy'alina okubeera kati ba RDC kiyingiriramu wabbo okusalawo nga kati for instance kyogambye nti mwakkiriziganya olina kubeera ku kisaawe egende n'osanga nti waliwo omulala eyakubyewo olukuŋŋaana RDC ne poliisi ne baga ate mmwe temugendawo oyogere ne ku kyamakubo tulaba abalala ge bakozesa ate mmwe mpozi n'ennandala mafuba binalaba bakimukolako era mu Busoga nga venue wogenda tokyawezaawo ddakiika 10 okutuukawo ne bakuyisa ate ng'olina okukozesa essaawa endala nga 2 oba 3 okutuukaawo mukye addressinze ne electoral commission n'aba security ebintu bingi bye tuzze tutegeeza electoral commission kubanga beba Nampala kigambo ekyo kiri Nampala Nyampala wano mu Buganda kibeera Nampala awalala kisobola okubeera Nyampala waliwo yali agaa nti Nyampala ninga nja kubuuza ku Honorable Sozo ono Luganda lutegeera bulungi ennimi zikyukamu so anyway electoral commission beba Nampala beba D3 nti bwe guba mupiira D3 akutte firimbi bw'alaba nga omuzannyo omu engeri gy'azannya mu kifo ky'okusamba akapiira ali mu kusamba banne alina okufuuwa firimbi so tutera okubajjukiza awo ekitiibwa mulamuzi Justice Byabakama tumugamba bino byo temubiraba kale oba temubirabye ffe katubabuulire omanya akalulu akawedde yagamba nti anze sera kubeera ku social media n'amawulire sigalaba so ebintu ebyo sibimanyi balina okubintegeezaako ne tugamba kale tujja kutegeezanga kyowerabidde kyeyagamba mu kalulu akawedde yagata ne bamugamba nti ku TV bibaako naga abaali bamusalako DSTV bw'atyo bwagamba so kati ensangi zino tufuba nnyo okumutegeeza n'okumukubira akasimu nange ntera omukubira ne mugamba waliwo kino ne kino ne kino naga kale nja kyadressinga kati obuzibu ebbanga liyita nga tebabyadressinze naye nga ffe tuli mu kunyirigizibwa of course kigenderere okutuyisa eyo mu makubo eyo amabi kya mirundi ebiri one okutulemesa okutuuka ku venues tulina okubeerako mu budde ffe mu districts ku lw'obudde obutono twasalawo tujja kukola districts 2 buli lunaku si kyekyangu nnyo bannaffe abalamuseve manya akozesa chopa nakina dduka speed ffe nga tulina tambulira ku nguudo naye ng'okutuuka buli wamu
tulina kubeera mu districts 2 oluusi district 3 olunaku olumu okozesa obudde obutono bwe tulina kati bagenda okuyisa eyo nga bwogambye woolina okutuukira mu ddakiika 10 weesanga otambulidde essaawa 3 namba kati venue esooka n'ogituukako ssaawa 11 wakyaliwo districts endala bakulindiridde etteeka ligamba 12 bwe ziwera 12 waliwo ono omusajja amuyita mukiibi mukiibi ow'olugavu oyo atutambulirako n'akola efujja erya buli kikaana bwe ziwera 12 ng'agenda eri ku mizindalo ng'abisikambulayo etugamba naye kati mwagala tukole ki kyovula commission tetugibuuza sokosibemwawoko mukiibi nsonyiwamu mukiibi ali part of your program kubanga simanyi oba n'abalala bayina omupoliisi patre batambulirako erina okukola ekyo nti bwe zituuka ssaawa 12 akuulemu ebyuma ebyo kuba mukiibi alabikanga electoral commission yamwasayininga ku mmwe poliisi yamwasayininga ku mmwe kiki twabuuza aba electoral commission ne bagamba nti bo tebamumanyi bo be bamanyi be bano be baatukwasa kati ne tubuuza ne poliisi kubanga engagement zitera okubeerawo era biseera ebisinga secretary general waffe yatukiikirira n'abalala mu meetings ezo electoral commission aba poliisi nga Frank Mwesigwa gyali n'abalala nti kati omuntu ono buli kitundu kye tugendamu waliyo territorial police commanders nti ono DPC ono RPC era babeerayo nga kwotadde ne bano electoral commission be yatuwa etubuuza mukiibi ye obuvunaanyizibwa obubwe bwe buli watwagala tubutegeere kubanga buli gye tulaga abeerawo tutegeere kubanga bwe tutegeere oba oliawo tuyinza okukolagana naye mu ngeri etegeerekeka kubanga be baatukwasa ba electoral commission tulina enkolagana twakkaanya kati obuvunaanyizibwa bwe buno bukoma wano n'ebirala bwe tutuuka mu districts ez'enjawulo territorial police commanders ba DPC tuba engaginga tugamba DPC kino kyoli mu kukola kikyamu oluusi babeerawo ba junior ne tubuuza DPC aliwa gwe twagala okwogera naye kino kitereere kati tubuuza ono mukiibi tumwengaginge mu ngeri ki bw'anajja kati nga bwe yagenda ne bamenya ebisenge erira netugaka kati ono tumutwitinge tutya abaana beerwaneko nabo kuba kati azize mu ttumbi mu kiro bali mu kumenya nzigi balinga abazigu kati mwagala tukole tutya ekibuuzo ekyo tekinnaddibwamu so anyway babikola batulemesa okutuuka gye tulina okugenda era districts ezimu tulemeseddwa nga mugenda okumaliriza ne mutandika enguudo zembi twali tugenda otuke zawera ssaawa 3 nga ekitiibwa Kyagulanyi akyali mukuba okugenda okutuuka ku veni 3 ez'ekiro olw'enguudo embi nandi nga batwetolooza bwe bityo era lwali teyagikuba enkeera abambi abantu ne bajja gye yasula ne bamusiibula kubanga yali alina ate okugenda mu district endala so bwe buzibu namba emu of course n'okutumalira ebyensimbi kati omanyi bwe weetoloola ow'eddakiika 10 kati weetoloddewo ssaawa 3 namba ago mafuta emmotoka bwe zifa enguudo muzze muziraba nga nfuwe fuufululu kati ebyo byonna babikola kagenderere okutulemesa naye tusigala tumuvinga buli ngeri yonna kangende mangu ku kirindooza ku mitima gy'abantu ekimu kyayiraliikiriza bangi ku njuyi zonna nalabyeko ab'ebitogi ebimyufu babadde ku TV batuuziza yabadde nga press conference yaabwe ngamba bajenos ab'enjawulo ne balangirira kuba wabaddewo njiyite nga slogan gye mukozesa nti genda kalonde kanoonye kalonde kakuume kabanje kakati ku slogan eyo we basinzidde nga mwe kyemugamba abantu ekibaddewo nti bwe mumala okukuba akalulu andi yenkola ebadde ya bulijjo etteeka ly'ebyokulonda lirina distance gye liwa abantu nti bw'omala okulonda obeera mu distance bweti naye kati bajjeno benjogerako baayisiza ekiragiro nti buli amala okulonda addayo eka tewali kyolindawo awo nalabye n'omulala eyabawerekeddeko oluvannyuma okukkaatiriza yabadde General Proscovia Naloiso ndoza kandabe kagundike konka kusomere butereevu kuba kazinga ebyabanne byonna be babadde boogera naye ng'ekirimu ekikulu babagamba nti tebajja kukkirizawo muntu yenna ku lunaku lw'okulonda awo nti buli omu kasome bulungi akanalweiso General Nalweiso agamba nti tetujja kukkiriza muntu yenna kubeerawo awo mu kifo awalonderwa ku lunaku lw'okulonda bw'anaamala okusuula akalulu ke
naga buli amala okusuula akalulu koddayo ewuwe eka mu kifo kyetulondera akulonda bwe kubeera tewaliiwo mmere yakulya lunaku olwo tewaliiwo na toilet zakweyambiramu buli mubaka wa palamenti alina ba agenti babiri na buli presidential candidate alina ba agenti 6 tetwagalawo bakireerese bamugezi olumala okulonda oddeekaawo results naga ndi nekyemugamba okukuuma ebiri mu kabokisi si bye bisalawo obukulembeze mu ggwanga ekyo nakyate ekyo ekisembyeyo nakyo ki underlining ebiri mu kabokisi si bye bisalawo obukulembeze mu ggwanga byombi bigatte ekyokubagobawo ne statement yasembyeyo nalweiso abanga mama wange jjajja wange simanyi myaka gyalina ndowooza jjajjaawo mama nzaala agenda kuweza 7 oba naye ali ayinza okuba maamawo ali mwejejeejeejo kakati nalweiso bambi mwewuunya edda no yalinga musirise omanyi mu nsiko etuwulira nti yomu ku baali bafumba bwe gwali obuvunaanyizibwa bwe ate nga buvunaanyizibwa bukulu asirikale balina okulya emmere kati naye ne bamuwa ranks babawangazi ranks naye ne bamuwa bayasokera kano biki eventually ne bamukuza n'abalala bafunangazi honorary ranks kati nga mama Mbabazi teyaliyo mu nsiko naye alina rank bamanya Mushega n'abalala bwe batyo so kati Nalweiso Proscovia ali mu myaka gya maama wange manya abantu abakulu tuba twagala tubawe ekitiibwa sure naye kati mulira okubala atakwalimu muli bakireereesi bannayuganda abazze okulonda n'obayita bakireereesi kikyoba otegeeza ate nno si gwe gusoose atera kubwatuka n'ayogera ebintu ebyensimatu ebitategeerekeka abaana lumu bamuyisaamu eggaali neyeetonda naye bwatyo buba bwe yakula naye kanzire ku nsonga zayogerako awo sizize yekka ne bajjeno bonna ekyo kye bagamba nti bannansi tebakkirizibwa kubeera awo ku polling stations tekiri mu mateeka simanyi teeka akiri ebeesigamako etteeka ligamba omala okulonda polling station giveeko era naffe abantu tuze tubagamba atusigala mu polling station mumaliriza okulonda demabbali olunaku tuluweeyo kubanga lwankizo nnyo ku byobukulembeze bw'eggwanga lyaffe omaliza okulonda lindira emabbali tobeera awo ku polling station kuba ekyo kimenya amateeka naye tewali tteeka likugaana likukugira kugenda n'oyimirira emabbali nga bw'olaba ebigenda mu maaso bulijjo bwe kibadde kibeera kati Nalweiso n'abo bannamagye bagamba nti mugende ffe akalulu kammwe tujja kabakuumira nga bwe baakakuuma ddi kubanga obulutuze tubulaba n'akawedde ng'abamagye bali mu nsonda batikinga kwata ballot n'atikinga neeno ne bateeka mu buvidiyo bwonna bwatambula kati kweko okukuuma kwe baali bakakuuma era nga batukakasa nti bajja kakuuma batya baleme kutya Nalweiso ne banno bwe mubanga kyemukola kituufu temulina kutya wala ne zikamera kati batandika oziwalana ku polling station ate mututonga muzikamera ate kati tekirina ku polling station zokka mulaba ensangi zino bannamawulire bakubanga bakuba emisota lwa kamera mwalaba ekyali Kawempe North lwakulaga kikyamu ekigenda nga bwetulaba nga ebyo byagenda mu maaso kino bwe kyazze mwe mwareactinze mutya kuba mukama wammwe mulimu guno ogugenda mu maaso ye electoral commission nze ekyankanze kyenvudde nkireeta ne maaso go singa nalabyewo aba electoral commission nga nabo batuddewo nandigaye nti waliwo okukkaanya kuba kyetumanya electoral commission yekulemberamu akalulu neyambibwako poliisi mu mbeera eya bulijjo mu tteeka liga nti amagye gajja nga poliisi security yesabye okuyambibwako press conference eyatudde temwabadde wa poliisi tewabadde wa electoral commission eno ku mu byokulonda era bakyawedde mwe reaction yammwe mwengeginze mutya chairman wa electoral commission ku nsonga eno no tulinze actually electoral commission yebeewe ekiragiro ekyo kubanga amagye sige gafuga ebyokulonda kati banaatera natugamba nti kakati jangu ng'oyambadde bwoti of course amateeka galambika togira mu branded materials ku polling station naki naye amagye sige galungamya ebyokulonda so tulinze electoral commission bw'enaavaayo ku nsonga eyo awo tugibuuze nti kakati mwe badiifuli wano teeka kiri mwesigamyeko kubanga tewali teeka ligaana muntu by the way polling stations ezisinga zirina mu maka g'abantu polling stations ezisinga ziri ku makyaki ziriwa kati abantu babeera mu community so kyovudwa tubagamba omaliriza okulonda
gwelindirira wali gwe bwoba tolina kikyamu kyokola wali oba tolina nsonga lwaki weeralikirira abantu abo naye honorable tekyandibadde kyabuvunaanyizibwa mmwe omanye ebintu ebimu bw'osirika ne electoral commission eyinza okusirika ne kiyitiraawo bwe kiba nti kyafulumye mu public bwekito lwaki temwengeji nga mwami Byabakama n'ababuulira bano yakkiriziganyiza nabo okwogera ku mulimu gwe tuze tuwengeji nga Justice Byabakama ku nsonga ez'enjawulo era nnyingi tebannazigonjoola so nga tetunnateekayo nandala twagala ez'enkizo ennyo kuba ziri za nkizo nnyo ebyokutulemesa okutuuka mu district zetulina okubeeramu campaign schedule egamba ono alina kubeera wano RDC n'agamba nti wano tujja kuyingirawo kati ng'oweeyiganga kikubagamba nti tumujja kuyingirawo nitugamba program yino twagikaanyaako so katugamba electoral commission ensonga zino ez'enkizo tetunnabawulira so ne bino obuuli awo tujja byongerako mu kaseera naye tugamba tutandikire ne ku byenkizo ennyo program twagikola ne tugikaanyaako electoral commission ne muteekako stamp kaakati bano abali mu field bano ba RDC obuyinza babujjawa obugamba nti newankubadde program egamba gwe olina okubeera wano nze sigenda kukkiriza kivaawo ekyo so tubalindiridde tubawadde ebintu bingi ne twemulugunya ku nsonga nyingi nsonyiwa muwolerezeemu kawo si kumuwolereza naye just to put records right nalaba chairman we electoral commission mwami Byabakama ng'akangudde ku ddoboozi ku ba RDC actually yasembyayo n'ekigambo waliwo omukulu omu ye yakikozesaako ekyokujerega n'abagamba oba temumanyi byakukola nga mulemeddwa mugende mulunde embaata nakiraba yabagamba guno omulimu tebagulimu ba RDC naye surprisingly bagenda mu maaso ye konsaani yange ku magye oyinza okulinda mukulu Byabakama amagye ne gagenda mu maaso olunaku lw'okulonda ne lutuuka ne gateeking over nga gegasalawo ani akkirizibwa okubaawo sinakindi bwe batandika bwe batyo ne musirika bayinza n'okugamba twagala agenti omwomu owokubiri aveewo oba noga nti ffe we can do as your agents no actually si kituufu ndi tusirise kyodola abantu buli gye tulaga tubagamba mukikole kuba tekiina tteeka likimenya okay kati baaligambye nti kati Ssenyonyi tugenda kuvunaana kubanga etteeka amagye ge litaddewo gwe oli mugamba abantu balimenye kubanga ze buli lwale gye mbaddeko tukyogerako ne president wange buli gyabadde akyogerako nti bwemaliriza okulonda mulindire emabbali kati batuvunaane so tetusirise tubagamba abantu nti ekyo kikyamu baagala muveewo bakole effujjo erya buli kika mubaga disregard so Justice Byabakama yes mwebaza ku olwo yakyogerako n'ekyo kikulaga nti bambi naye muwambe mu ngeri nti n'avaayo eddoboozi n'aliyimusa neera n'enkeera ne bakola kyebakoze kati n'obuuza electoral commission awo mukozeewo ki kubanga bali mu kujeemera ekiragiro kyammwe yemu abavunaanyizibwa ku byokulonda okozeewo ki kuba tayinza gamba nti talina kyasobola kukolawo amateeka gamuwa ebbeetu gamu empoweringa okukola buli kisaanidde okukola kyovudola bali ku leve eyo gyaliko twogereko ku kapeeka nagaye tujja kgenda buli kimu tukikoonako mpola mpola kapeeka industrial park mu kiseera kino nga muli mu kampeni wakati bataddewo ekifo awokulonderwa naye this is private business ya muntu nanyini industrial park ekapeeka omumanyi bataddeyo awagenda okukubirwa akalulu kyokka mu ne bagamba eriyo abalonzi abawera 8 already kino kapeeka mu kyadressinze mutya ne electoral commission netteeka ligamba ki okussaawo new electoral areas mu kiseera kya campaign wakati ziri mu kifo ky'omanyi nti muyinza obutakkirizibwa kuyingira mu mmwe okukuuma akalulu ako etteeka ligamba nti polling stations zirina kubeera mu bifo nga bya lukale nga buli alondera ku polling station eyo asobola okuyingira n'avaayo mirembe nga tewali amusumbuye kyovudde olaba ne mu barracks zagibwamu actually ezo mu barracks zakoma mu 21 2001 kwe kulonda okwasembazibeere bweru kubanga mu barracks munda bwe bakugaana okuyingira togenda kulonda nekigenda mu maaso eyo tukimanyi ba agents kubanga buli yeesimbyewo aba alina okuteeka ba agents ku polling stations nga mu barracks tebabakiriza kuyingira kati ani agoberera ebigenda mu maaso kwegamba nti ziteekebwe ebweru ng'abantu basobola okugenda ne balonda ba agents weebali kati ne ku kino private properties tekikkirizibwa era njagala kwebaza honorable Lutamaguzi ensonga eno agigoberera eri mu constituency ye n'okupetitioninga electoral commission tulindiridde electoral commission kyeddamu ku nsonga eno kubanga
yagitegeezaako era ensonga eno akyagigoberera kubanga kikyamu gamba nti kaakati the polling station ngitadde mu maka gange munda mu fence nze controlling ani ayingira ani afuluma ekigenda mu maaso omu nze nkinako obuvunaanyizibwa tekikkirizibwa mu mateeka era katusuubire electoral commission ejja kuvaayo erambulule bulungi ensonga eno etteeka liri very very clear polling station zijja kubeera mu bifo nga byalukale nga buli omu asobola okuyingira ne ba observers ba agency n'abalala ekitali ku kino kye bagezaako okukola those of course bakikola kuba balaba nti kasajja kano kaonebo lutamaguzi amaanyi gamanyi tukacyankalanyemuko kye bagezaako okukola just in case nga balemeddeko muyina ki kye musuubira okukolawo ekiyinza okubayamba electoral commission nga bwogambye nti eri mu buwambe tomanya na kino oyinza okwekujukiriza nga naye ogaa nti basajja battu bali mu buwambe polling station yeremeddewo mu private business y'omuntu yakkiriza ayingira n'afuluma katusuubirawo tetuutuukewo kubanga electoral commission bwetabaako kyekola kati abantu tujja bagamba ekyo kifo mu kirumbe kifuuse kyalukale kiba kitegeeza kuba bw'olemerako nti kati nedda enejja kuba polling station kiba kitegeeza tekyali private entity abantu bagambe gate mugende muziggule mwenna muyingire naye awo tetwaliagadde kutuukawo katusuubire electoral commission ejja kugonjoola ensonga eno katutunulireko okuba opposition banno bwe muli mu kalulu kano nga osirisizi nziyita ennyombo okusika omugwa wakati wammwe okukyomeragana okwogeragana ebisongovu abantu eno bulijjo mubagamba nti banaye mwegatte twagala kwegatta tutambulire wamu neeno mubadde nga abatulaga nga abagenda naye ate bwe kituuse mu kalulu nga ate omuliro guzeemu okwaka tewaliwo kiyinza kukolebwa mu kiseera kino abantu tekibamalaamu essuubi okulaba bakama baabwe ate nga beerumaaluma akalulu kano ketugendamu kalina enjuyi bbiri sides bbiri enyigiriza n'enyigirizibwa oppressed and oppressor zezo enjuyi eziri mu kalulu kano tewaliwo middle ground buli muntu alina side gyali onyigirizibwa oba onyigiriza oba n'obanga gwe owagira abanyigiriza mu ngeri emu oba endala kitegeeza naawe oli ku side eyo abantu kye tuyita opposition si luganda si kika nti kati neddira nnyonyi nyange akabbiro ku nguvu oli ne bwaba oba afaanana atya oba tanjagala oba nansimwagala bw'abeera kyeyune abeera muganda wange bw'abeera ssenyonjo muganda wange katonda bw'ati bwe yakigera kati opposition si luganda kyovudula abantu leero bagibeeramu nkya ne basala eddiiro kati oli ayinza okugamba nti njirimu naye ng'ate byakola tebitegeerekeka katulina abakulembeze abamu muyise na dokita byatali honorable Norbert Mao akulembera ekibiina ekya opposition DP ekya Democratic Party sije walimu edda nze sibangako mu party yonna wali independent nali independent so kakati omukulu oyo akulembera ekibiina ekigambibwa ndi kya opposition naye minister mu government ene ya M7 era ne ku luno yavuddeyo era namulayi ne deputy president we mukasambidde ne baga nti afe nkalulu kano tugenda kuwagira mu M7 kati abo bwe naabogerako nti njogeredde bubi ba opposition bannange kiraba kubanga bakulaze bo kye balipo opposition naye bawagira mwami nibo bagamba ba opposition era n'abaka ba DP mu parliament bali ku side eno gye ntuulako era bagamba Ssenyonyi atukulembera mu parliament nini mbabuuza ebintu bino nga bibuzaabuza mugamba mu parliament zemba kulembera naye ate mukama wammwe mu kibiina kyammwe atuula eri era ebiseera ebisinga mbeera nnyomba naye kati bibuzaabuza bwe bityo bwe biri so embeera bwe zityo bwe zibeerawo kyovudola nkugambye nti opposition si luganda zibeera nsonga nti ffe abagamba nti eggwanga lyaffe lirina kutambula bweriti ne bweriti ze ensonga zetuyimirirako kati omuntu yenna ensonga ezo bw'aba yesiza atambulirako bwe tugamba nti walina okubeerawo obwenkanya ba Edi Mutwe bali eyo mu makomera Edi Mutwe baamuwamba mutabani wa Museveni n'amutwala mu basement
n'amukubakuba twabyogerako eventually ne bamutwala mu kooti abamuvunaana omulamuzi yasoma charge sheet ng'abamuvunaana bannabyabufuzi temwalimu na muhoozi yali amuyina kubanga ye muhoozi yavaayo mu lwatu n'akakasanze mulina era ndi mumuyigiriza Lunyankole ndi mumukubakuba bwe twabyogerako parliament wawawa eventually ne bamukuba mu mbuga z'amateeka ba complainants bannabyabufuzi kati bwe nayogera ku bannabyabufuzi abo ne ngamba bannange lwaki mukole kubaani oba mwetabye mu kutulugunya abantu kubanga ono bamuwamba ne bamutwala mu basement ne bamukubakuba ng'ekimukubya gye emisango gino omulamuzi bannabyabufuzi baludda ki bagamba ba opposition anti kyovudola bankugambye bwe tubogerako bano tetuli mu kwogera ku ba opposition bannaffe tuli mu kwogera ku kikyamu kati akagatowe kakutuuka kambali oba ogwawa kubanga charge sheet yali eraga abamuvunaana simanye yabbe sweta yakola ki omuntu mbu yabbe sweta ne bamutwala mu basement ne bamukubakuba nga gwagamba nti oli opposition gwe complainant ekyo kiba kituufu era njagala kwebaza bannamawulire abamu eyo e Masaka bavaayo bannamawulire ne baga nti ffe tetwagala kukozesebwa bwe tuti wano bwe bituuse nedda kuba kati abantu bagamba yefe abaleetera edimutu okuwambibwa naki bino nedda ffe si bye tulimu tewabalaba sebo kati ono munnabyabufuzi bw'obanga real oli ku kituufu lwaki tovaayo n'ogamba nti okay yenze complainant naye esaa complaininga nenga nti mumwame mutwale mu basement n'ebirala bakisirikira tetumanyi oba waliwo ekkobaani oba ki kati bwe njogera ku ekyo mba siwala na muntu yenna oba agwawo oba agwawa mba njogera ku kikyamu kensirikiridde mbadde ntunuulya lwaki tugeze nti edimutu abbye esweta oba akasimu lwaki majege gamukwata anti bye byonna bye njogerako nti kati bwe tunaavumirira ekikyamu nga mu kikyamu ekyo kyonna ekikoleddwa mulimu bannabyabufuzi abamu abagamba nti bagwa ku saidi yaffe nze mba nvumirira kikyamu ekyo kati tolina kugamba nti naye ono wa opposition munno lwaki naye omulumba lwaki omwogerako njogera ku kikyamu kubanga kiri ku record ate tebavuddeyo kukyegaana tewalawayo n'omu yavaayo n'agamba omulamuzi yakola mistake nze siri complainant eyo koze era bijeemu nedda kati bwe nkyogerako ekyo mba muwala n'omuntu oyo kati bwe buzibu obuliwo so bwe twogera ku bintu bino si nti tulumba ba opposition bannaffe nedda twogera ku kikyamu kyetuvumirira kati buli yeetaba mu kikyamu akagatto ne kakutuuka obulungi ojja kukambala oba bannansi bajja kukakwambaza bwe twogera ku buli bw'enguzi simanyi eyo oba twatuuseyo bw'oyagala ŋŋendeyo kaakano yonna tujja kutuukayo kale anti mbadde nsimbudde bw'obadde oyogera kubba sweta nze jjukiriza bye tusomako n'ebitunyumizibwa abaaliwo mu kalulu k'ekinaana mwami Yoweri Kaguta yali omu ku bakandidate abaali beesimbyewo bamukwatira luddaawo kireka nabo nga boolaba by'okukwata abaali mu buyinza amagye okusinga gaali ku saidi ya UPC naye Salimu Sale yali magye y'omu ku baamununula naye oluvannyuma Salimu Sale yakwatibwa n'atwalibwa emmoroto eyo naye baamuvunaanako omusango gw'okubba sweta ng'ali mu nkambi emmoroto eyo story empanvu gye yava final okugenda okwegatta ku mukulu we mu nsiko naye byalimu bwe so tebitandise kaakano weewaawo twogere ku prisoners abo bannabyabufuzi abalimu abooluddala b'opposition abali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi mukulu Ssenyonyi okuva mu 2020 okutuuka olwaleero giweza emyaka 5 waliwo abaana abanuupu weewaawo baana ab'opposition abalala nga bali mu kkomera abamu balabiseeko mu maaso g'omulamuzi naye waliwo abatalabikangako mu maaso g'omulamuzi kyokka twogera ku abo bawambibwa mu 2020 n'olwaleero waliwo mwabadde embalala ambush njiyite ambush oba yali ambush gye mwagwa bagita ambush ebira ambush ne mukulu lyagaye yabamu kubanga bateega bateeka emmotoka byabwe eri maaso abantu ne bayingira oluguudo then neno ne bateegayo kati ebera ambush that's the thing exactly bataddewo ebyuma byabwe oyo mulaba ye mukiibi oyo ye mukiibi superintendent of police okay kakati waliwo abo abakwatibwa betuwulira abasoba mu 150 ate era kinawulidde nti baba batutte mu makomera ag'enjawulo basaasaanya mu ggwanga lyonna kakati Arua nayo basoba mu 3 abakwatiddwa kyokka ne bulijjo wabaddewo abajja bakwatibwa almost every day kyokka tugenda mu maaso mu kalulu mukulu Ssenyonyi
kino mukyadressinga mutya kiggwera wa kinaagendanga bugenzi bwekiro nti buli kulonda waliwo abakwatibwa ne babeera mu makomera especially ku bali myaka 5 tebalabikangako mu kooti kyokka bali mu makomera. Ne kooti ensukkulumu yavaayo n'egamba nti emisango gino egiwozesebwa kooti z'amagye kiveewo bunnambiro abantu abo bwe muba mulinako emisango gy'omwagala obavunaana mbatwale mu kooti eza bulijjo ne kaakano tekikolebwanga. Munnange gavumenti etambulira mu bumenyi bw'amateeka bweti bwebeera. Kyovudula tugamba abantu nti ekisumuluzo ekiggulira bamacete ekisumuluzo ekiggulira Dr. Kiza Besigye afulume ekkomera ba Obedi Lutale ba Bobby Yanga ba Eddie Mutweba Alex Waiso Mufumiro n'abalala keekana akalulu ke twayise protest vote. Kubanga bano bo amateeka tebagagonderanga ko tebagala kumanya. Juzi nga tukolagana ne bannaffe abagenda mu kooti nga bannakenya babiri bawambiddwa gavumenti eno. Baali bazze ku rale eyaffe nga tuli eyo ebusoga bayingira eggwanga omanyi ka tuli mu East African Community Free Movement of Labour abantu nga basobola okwetaya kyovudola basobola okukozesa ID yo n'ogenda e Kenya oba olinnye ennyonyi oba okozeseza baasi n'osala ensalo kubanga kati tuli East African Community kati bajje wano mirimu egy'enjawulo era ne bagamba Kyagulanyi alinayo olwale musajja oyo tumwagala nnyo kuba nabo ba activists e Kenya katugende ku lwale ye tubeereyokko ekitemenya mateeka olwava eyo ne babawamba Njagi ne Oyo Bob Njagi ne Nicholas Oyo kati mu kooti gavumenti negamba nti abantu abo tetubalina Attorney General n'abalala omulamuzi yagamba nti tosobola kukwata jjinja n'olinyiga ne muvaamu omusaayi gavumenti abantu beetalina toyinza gigamba nti ebaleete era omusango omulamuzi n'agugoba wayitambale Mwai Museveni omanyi bw'otuuka ku myaka egimu kati nze nalina jjajjange nga tannafa omuntu ku myaka egyo olumu abeera innocent alinga omwana omuto omanyi akaana akato kwogera eddaddi nalabye okola kino neri mu bantu era olina okwegendereza nze negendereza nnyo nga ndi n'abaana bange abato neeyisa oluusi oba osaagamuko naye ye ajja kyogera eri kati bali tebajja tegeera nti wabadde osaaga ajja agamba daddi yakubye mami kankyogere oba kabina kati gwabadde omutaapingako mukyalawo naye kati ajja kyogera eri baloze musajja ono akuba mukyalawe kati n'omuntu bwakaddiwa bwatyo bwabeera munnange ebintu abyogeranga bwe biri atuuka ku moment of truth buli kimu era Mwai Museveni n'aga nti abantu abo naku 38 twabadde tubalina nga tubatadde mu fridge ategeeza zitokya chamber zi basement naate ye kennyini ng'ayita mu Attorney General be n'abalala ne bagamba abantu abo tetubalina kati kikulaga nti bano obumenyi bw'amateeka bwe batambulirako kubanga bw'oba ogamba Mwai Museveni yagambye nti abo bazze wano okutraininga ffe engeri y'okwekalakaasa yagambye nti beyita ba specialist in violence experts mu violence bakugu kale bwe kiba bwe kitongo kinako obujulizi era ogamba kimenya amateeka lwaki mu nnaku 38 tebabatwala mu kooti yaddeemu ku lwaki kubanga ogamba nti bamenye etteeka bano kati ekikulaga abantu betudiiringa nabo amateeka tegabakwatako Mwai Museveni azze agamba mu abalamuzi tetujja bakkiriza tuzaayo eri omulamuzi ogamba otya mbu kino tetujja bikonderaddeko nalabye omusajja omuzungu ng'ali ku kampeni za Beatrice Mao neŋŋamba naye tebagenda mukwata yaga yavudde bweru oyo tajja funa buzibu kuba kati Mao awagira Museveni kati bwe kiba nti singa yazze ku kampeni ya Kyagulanyi singa kakati tuli mu free muzungu nga trending hashtag nga tumunoonya kati bwe buzibu kyovudola kugambye nti tugamba bannansi nti ebisumuluzo ebiggulira bannaffe bano mwe mubirina tulwane nnyo gavumenti eno tugisiibule kubanga tejja kukola kituufu John Bosco Kibalama John Damulira Kanata Muhammad ababuzibwawo bulijjo betubanja mu parliament nabbanja prime minister n'avaayo n'agamba oyo Kibalama twamukwata era ffe tumulina mukyala we n'abanja n'agamba mukyala nabbanja wagamba bba wange bamukwata aliwa naawe oli maama
kyebyagweredde ne mukyala wa Kibalamoyo bulijjo abanja bbaawe naye yafudde mukyala Nabukeera Monica Kibalamoyo mu ngeri etategeerekeka bamusanze afudde mu nju ye era ekyo nakyo tukyakinoonyerezaako kubanga bulijjo ng'alemeddeko ng'agamba Nabbanja wagamba baawange mwamukwata aliwa kati bulijjo abanja Nabbanja naye yafudde mu ngeri etategeerekeka naye kikulaga abantu bano baliwa gavumenti ye balina era ekyabalemeddeko ne beebuzaabuza twagenda mu kkooti twateekayo omusango mu kkooti ku bantu bane 18 tugamba kkooti gavumenti giwe ekiragiro abantu bano ebaleeta oba balamu oba bafu kkooti neegamba nti tewali bujulizi bwe muleese obulaga nti gavumenti erina abantu bano kitugamba mwagala tuleete bujulizi bwa kikaaki kubanga mwali mugamba abantu bano nedda tebabanga nayo Human Rights Commission mukyala Wangadde yagamba nti bano abantu tebabanga nayo NUP mulimu kubijingirira bino ebintu kyetwakola ne tusomba ab'eŋŋanda z'abantu bano tubateeka mu bbaasi etubatwala ku ofiisi ya Wangadde era bwe yawulira nti tujja yayita manju nadduka yes twasanga amaze okufuluma adduse kuba twagamba kati mukyala Wangadde ogamba nti abantu bano tebabanga nayo katukuleetedde ab'eŋŋanda zaabwe ofiisi esigalawo anti era twagendayo kati abasirikale abaaliyo n'abalala ne bagamba nti taliiwo mumulinde lwanadda mukola appointment ate kakati adduseewo naye nga tumutwalidde abantu bano ab'eŋŋanda zaabwe ne national ID zaabwe kuba kati ogamba nti abantu bano they are non-existent people bwe yagamba Wangadde kati katukulage nti abantu bano baddala baaliyo ab'eŋŋanda zaabwe we bali ono omukyala ono omwana we naki yiino national ID gavumenti yagimuwa kati ogamba otya nti omuntu ono tabangayo they are non-existent so kikulaga gavumenti eno ngeri gyetambuzaamu emirimu gyayo twogere ku basiba abalala abagenda bakwatibwa mu kiseera kino kati waliwo ekize nnyo nti paredi eyali ekavule naye waliwo abamu be nalabyeko aboogerwako nti babavunaanye ogw'okukuba paredi naye ng'ate tebaaliko paredi ekyo mukyadressinga mutya kuba paredi bwetyo si yeesoose okulabika simanyi Lawrence oba oyinza bona oba okifunye onookiragayo kya parade nalabako parade eyammwe eya red nendaba ne parade eya yero naye ekyammwe kiki okutuuka ne ku extent ekwata n'abatali ku parade nga babavunaana omusango gw'okubeera ku parade anti muna ebyo ebizibu byofuna nga owakanya gavumenti Dr. Besigye mujjukira mu myaka gye bagamba ono yakwata akawala kyakuwa simanya mutujju n'ebirala mujjukira emisango egyo twagigobereranga nnyo nali mawulire ng'omukyala ayingira kooti ng'ayambadde oguntu ku mutwe ogunene netugamba naye okay maybe fashion design ye nga bwagamba yayambadde ng'ebyabakongo oba abanigeria abakyala mu fashion design gye byaggwera ne tutegeera nti omubeeramu ka recorder bamubuuza ekibuuzo waliwo eri amubulira ansa kati yogera kino gavumenti bwetyo ng'ogivuganya naddala zino ez'abannakyemalira mujjukira mu Arua bakwata ow'ekitiibwa Kyagulanyi ne bamukubaakuba enkeera poliisi naye okuswala kuno bateekawo emmeeza awo ne bateekawo amamundu ne bateekawo amasasi ne bateekawo mundu zaali bbiri nzijjukira nti bino Kyagulanyi yabyadde nabyo mu kisenge kye kya hoteeri tetumanyi gye byaggwera ne kaakano tukyabanye mundu zaffe nali naye wano yali atuddawo otudde n'agamba akyabanja emmundu ze bamukwata kati kuba bagamba zize tamanyi gye ziri naye gye zaabulira tebitegeerekeka so bwe batyo bajweteka ebintuntu kati nga bwogambye nti abantu abamu batadde ku musango guno ogwa unlawful reading nga Alex Wise Wamufumbi teyali nayo musajja wattu y'omu ku bwensinziddeko okugamba kuba Alex Wise Wamufumbiro teyali ku parade naye omusango gwakuba parade eyo n'abaaliyo tuyinza kugamba nti abantu abo bamenye etteeka omanyi amateeka gano entaputa yaago nkulu katulaba tutudde wano tuyinza n'okubeera mu kafubo naye bwe tubeera mu kafubo wano ne tugamba nti kaakati enkya tulumbe State House wagenda kubeerayo omukolo Mwami Museveni wafulumira tumukuba ekyasi oba oli mu sitting room yo oba oli mu studio nga wano oba oliwa ekyo kimenya amateeka kati parade eyo emenya amateeka nti baali awo nga bagamba nti kaakati
tugenda kunoonya mundu tugende tuyekere gavumenti. Ekyo kye bakola abaana b'essomero bakikola buli kumakya ne bakola paredi ne bayimba ennyimba ezisuuta headmaster ezisuuta teacher on duty oluusi abazadde baabwe n'ebirala. Kati kino kye baagala okugamba okay bwe bagamba nti kyambalo kubanga tebogedde na ku kyambalo kubanga ekyo twabawangula dda twabagamba nti ekyambalo ekyo overall bwe mugamba nti y'amagye mutandika ozzambalamu ab'amagye kubanga ezo overall abazambala bakanaabe bamakanika abantu baba bulijjo agenze mu nnimiro n'ayambala overall kati gwe ow'amagye bw'ogamba nti eyuniform yo nabuuza ne kulayigi tulageyo ekifaananyi ng'ab'amagye muli ku parade oba kinga mwambadde bwe mutyo. Kati ekyo ennaku zino tebakigendako nnyo kubanga kyabaswaza. Twabagamba kakukofiira ke muyita akammwe kaakano mukambale tebajja kambala kuba si kaabwe. Kati kye baataddeho nti akati baali bakoze paredi ey'amagye ebeera eti ey'amagye awaliwo emmundu ze baali bakozesa. Bwe mugenda mu kooti babagamba paredi eyo yabulabe kwenkanawa ku ggwanga. Omusango tegunnatandika. Kyovudde olaba twabadde mu kooti era ffe nga bapulida ne tugamba nti kaakati etteeka ligamba omuntu wamala ennaku nkaaga mu magistrates court aba alina kuteebwa kakalu ka kooti mandatorily era kooti ne tugijjukiza nti kati gwe nakugoberera amateeka ennaku nkaaga ziweze omusango tegunnatandika era tegujja tandika kuba tebalina bye bagenda kuwoza kuba tulinze batunnyonnyole nti kaakati kino ekiraga nti eno yali paredi y'amagye kyeki okwo kuliko ab'amagye kuliko abali balina emmundu kale oba okukwata emiggo nti mukyaka omanyi ffe twakolanga mukyaka mu masomero wa ffenna twamukola n'amasomero gamukola ne bakwata zi sla nga tuyita slars kati nga kyekifaananyiza ng'emmundu obeera nakiggo ne mukumba about tani nyuma geuka naki amasomero tebagayoolanga n'ekino nga bwe nkugambye nga bazze bakola ebintu eby'enjawulo kuki tujwetekako okutusala speedi kati ne bayoola abantu nti bano bankizo nnyo mu kalulu Kyagulanyi kagendamu katuba mujjeko. Olivia Lutaya ku parade eyo yaliyo simanyi kuba nalabye bazzemu mukwata bamukwatidde embalala waliwe twogambye gye muyisa ambush naye omusango gwamuguddwako naye nti wakuba parade kati buli gwe bakwata gwego omusango n'abataali be tumanyi nti tebaaliyo nga Alex Waiswa kuba teyaliiyo lwali tumwasayinize nagenda mu kitundu kirala gye yali ali ku mirimu emitongole teyaliiyo naye bagumuteekako so kati yerwekwasa eyo eriwo nti buli gwe bakwata bajja muteekako ogwo omusango gwa unlawful drilling nga bamagye tebamaze emyaka 5 mu kkomera naye ne kaakano omusango tegutandikanga nti baali bayeekera gavumenti simanya baali bakuŋŋaanyiza biki ne tugamba kale mubireete muleete obujulizi ebyo nabitambulira awo era tebiriyo abaana bakyali mu makomera n'abalala batwagambye nti ekisumuluzo ekibaggulirawo kubanga amateeka mu kooti nga tufuuye oluzungu ne tugendayo ne twambala ebigandula byaffe ne tulwogera nga tulowooza bajja tambulira ku mateeka tebabiwulira. Esebo awo tuvuddewo kankutwaleko mu kibuga Kampala ntunulira era opposition nkuzizaayo Kampala ku bwa Lord Mayor gwe temwafunyemu okwekangamu Lukwago ng'abadde munnammwe nnyo emabega eri okumusimbako omuntu lwaki temwagambye mutakoli nti owaayo nga bwe tugamba okukolagana mu opposition ono tabaddemu wabulabe abadde munywanyi tutambudde naye kyenva ngamba bwe ntyo nze ndi musajja mukadde embeera wange eyo nendaba ka TV kange ngenda okulaba bwabawo emisango gya Nuupu mu kooti egimu nga Lukwago agirimu yawolereza abantu ba Nuupu kati n'akasembayo wano n'emikolo gye mubadde nagyo ku kitebe Erias Lukwago muba naye ne we nalabye Kawempe wa Nalukoola yabaddewo ekibiina kyabwe baali tebannakiwandiisa naye nga bamaze okufuna akabonero k'essimu Mutazindwa eryokubiri ndyerabidde nga yewe ekibiina ekyo Lukwago yagaana okuwagira Mutazindwa n'agambye katugende ne Nalukoola wa Nuupu mwe lwaki mwabadde temuyinza kukola yako namwe nemugande Lukwago mu Kampala wano katukuleke just kati olinga agamba nti waliwo ebifo ebibeera ring fenced
nga mwayamuse anti nze ndi mukuddamu Okay. ekyo kye kitegeeza nti waliwo ebifo nga birina kubeera bya muntu ono kituwakanya ku Mwai Museveni ye agamba yalina okubeera president lubeerera paka ng'afudde buli agezaako kumwesimbako ajja kukuba abantu baffe battiddwa ajja kuteeka mu kkomera n'ebirala bwe bityo kubanga obuyinza abulina abamwesimbako mu kibiina kye ekya NRM ebibatuukako mu bimanyi kati kye mwagala okutegeeza nti ebifo nti waliwo ebifo kuba kati kyetuvuganya ku Mwai Museveni ye yasalawo nti ekyowa president kikye tewali alina kumwesimbako nedda si bwe birina okubeera olwokubanga abadde mu ngeri ya Bwasseruganda nti nze ndi mukuddamu kubanga ekyobwasseruganda kyogamba kati oyo no sina memba wa kibiina kyaffe kati tulina bammemba ab'ekibiina ababaddewo ku nsonga ez'enjawulo abataafunye kaadi kati bwa Luganda ki obusinga oyo kuba kati oyo yana memba wa kibiina oli si memba wa kibiina kyaffe alina ekibiina ekikye bwe bava mu FDC ne batandikawo ekyabwe kakati onenya otya otunenya otya nti lwaki ono tumwesimbyeko omuntu nga mulimu n'abaffe abataafunye kaadi owenkiza ennyo yaliwa omanyi waliwo ke mwayogera ono wa mu nnyumba waliwo ak'okutambulira awamu ke mwayogerako ke mbadde nzija yaako nti muyinza okusanga ebitundu ebimu n'oga nti waayi yadde ono si wa kibiina kyaffe naye olw'okuba tutunuulidde musajja w'enkofiira ow'entebe naye ono tumuleke yajja tuwangulira constituency eno omanyi bw'otandikawo ekibiina obeera n'ekibiina ekibiina kibeera ekibiina kirina amateeka agakifuga era buli kibiina kitambula twabigezaako ebyo naye tebyakola meeting eyasembayo gye twali nayo nga aba ANT baze n'aba PFF kubanga bo balina enkolagana basayininga n'endagaano kati mu meeting nga nabo kwennyini tebakkaanya abamu bagamba nti tunoonye presidential candidate omu gwe tunaawagira abamu ku bo nga bagamba nti ababeere babiri Kyagulanyi ne muntu ffe ne tubagamba ffe position eyaffe nga NUP tulaba nti ekyokuwagira presidential candidate omu kyekikola ne tubasaba nti kakati mu engeri gye muli mu nju emu kubanga mwasayininga n'endagaano musooke muddeyo musooke mwetereeze mukomewo n'eddoboozi limu kuba kakati ezitalaganye zikubagana empawa tubagamba mmwe muzze wamu kubanga mulina n'endagaano naye ate bwe mutuuse wano temukkaanyiza so kati tubasaba musooke muddeyo mu nju yammwe mukkaanye then mukomewo tebatuddiranga kakati kansooke nzejewo obubaka buno lwaki sikimaliriza kino tonzikiriza kubanga kompyuta ejja kukutemako ng'ogenda maaso ojja okutandikirawo